naye nga kiki ekimufudde ow'amaanyi 50 oba 60%. Bannayuganda bamumanyi nti muwagizi wa People Power, muwagizi wa NUP. Ekitali kikyamu. Ogutali musango, oba oyagala okukiwulira oba toyagala kukiwulira. Kati abitekisi nga tuvudde tubadde ennaku z'omwezi guno omwezi 27 tubadde tugenda buloba. Ne ebya buloba saabitegedde mwekyaye nawuliddeko ka audio. Lwaki omusajja tewamuwa ssente ze mu budde ze yakusaba ezankwa kyokisi? Lwakuba nti Alien Skin ye tawabulwa era akyogera. Tawabulwa tebamutegeerera. Buli kimu kyonna tosobola kumuwabula Alien Skin. Naye teriyo ku nsi muntu atakola nsobi. Alien Skin tawabulwa kyekisooka. Alina amalala, yemanyi, yepanka, talina mpisa, tawa abantu bakulu, tawa abantu bonna bitiibwa, teyeeguya, tatya. Kiki ekirala? Bino byogera bamaze kujja ku nkwakyo abitekisi nga luli obadde tobyogera. Era omuntu agamba nti mu bulamu bwa Alien Skin mu kitonde kye asiinaamu mukono aba asaana kutwala butabika omukebera omutwe. Ne tukkaanya milioni 10 ne muwaako milioni 10. Ku 10 muno n'omuwaako milioni 10 5. Nali wamuwa meka? Ewakiri wani muwaddeko 5. Kakati kyenjala okugamba be muba mukkaanya mu bizinensi osobola n'okukola endagaano n'ogamba sente yazikwa ku nnaku beeruti. Ofuna bulungi? Kuba abayimbi abasinga bulabe tupangisa. Tetubawa sente tuzibawera na ku show. N'omuganja kutuukawo musinayimba wali okikkiriza nti ogenda kimu wa Abitex. Wali omaze okukkiriziganya nti 10 ogenda kimu. Butereevu nnyo. Kaakati betumala ne muwaako milioni 10 ne mugamba katutandike emyezi ng'ebiri mabega n'ekitundu banga yali panvu. Ne mugamba endala zijja kujja. Nze kyesinga okumanya nti jazikuba nga tonnaba kugenda ku stage. Ekintu eno before performance kitegeeza bingi. Before performance kitegeeza bingi. Kitegeeza ssente okuzifuna nti ekyo nabaawo. Weebale nnyo. Nga ssente osobola okuzimuwa nga so tennabaawo, osobola okuzimuwa ku lunaku lwennyini nga tannagenda ku stage. N'ekikulu kya byonna nti ssente zaako zaatya. Naye engeri gye kiri nti Alien Skin wali omugambye mbu asooka akwate abaana be basolooze ssente bwe baweze 9 nga bava mu bokisi. Omuliro ogenda kunzigwako ate oyogera nga ate njogera. Ogenda kunzigwako nga sinnamaliriza oyagala. Sirikako. Soko kube mu ngalo twangene emboozi mu maaso. Kali taata munnange. Singo kyaza abantu abalina eddembe ng'omusajja oyo. Kakati ngabe kiri nti okwefuula emmere gy'alya buli lunaku ngenda okulaba nga vibe mu nkwakyo takyagiteekamu. Jjukira tasayininga ndagaanaga mu musango tegukola ndagaano. Ali yampa bwiti siiti. So nga endagaano ebeerako ebintu byonna. Esiiti yo yagimpa. Naye endagaano tasayininga ndagaano. Amuga asayininga endagaano tugambe nti second installment njagikuwa nga 4. Endala nga 5. Toyina kuyimba mu Kampala wano. Ebyo byonna birina okubeera mu ki? Mu ndagaano. Yagamba omusambu tegukola ki? Nyemuvaako. Wano mu Uganda ekifuula omuyimbi ow'amaanyi bibeera ebintu bingi. Si kuyimba buyimbi oluyimba na trendinga. Alien Skin tukirize tugaane abaddewo nga ebikolwa bye bisinga ennyimba z'amaanyi.
Kireva je amini ya Alien Skin yakubye Kanyama. Buli muntu n'abuuza Alien Skin yaluwa. Mbadde wenzimbidde emboozi eri nze mbadde simanya Alien Skin. Nasooka kumuwulira ng'akubye Kanyama ekikonde. Nenziramu okuwulira erinnya Alien Skin yabadde wankulukuku. Ne bamukwata. Nenziramu okuwulira Alien Skin. Ng'oluyimba nduwulira sitaddenja naye nga simanyi nti ya luyimba. Ebiseera awo waliwo ennyimba nga ziringa ezifaanana. Leeta maama wo twekube nga simanyi. Naye ng'oluyimba ndomanyi. Ng'era abaana bagamba nti leeta yayimba oluyimba twekube. Era ne mbanoonyako era ku Freedom City eyafiiramu abantu era nabanoonya. Nga sibamanyi mannya gaabwe naye nga manyi ennyimba. N'asooka atunda erinnya lye ng'omuziki gwe gwennyini tegunaba kuguma. Okuddamu okumuwulira namuwulira akubye promota Masiko. Ne baŋŋamba Abbe lwaki ngebe ndi president w'abateesiteesi b'ebivvulu. Lwaki ekivubuka kino ekikuba abantu. Lwaki temukikwatamu. Saamuwa makulu kikigambo ekituufu. Alien Skin n'addamu okumulaba nga akubiddwa oluyi. Oluyi olwo lwatambula oba olunaku lumu. N'addamu okumulaba ng'abuuka ku kabangali. Lunaku lwe yabuuka kabangali. Lunaku lweru. Kaakati ngenda okugatagatta ebintu ebyo ne bagamba baakubye Alien. Mu mutima gwange kyanzija ne ngamba kisoboka. Palasa asobola okuba Alien. Owaye kyenjagala okubuuza Alien Skin. Alien Skin weewaana nnyo nti obadde okuba endongo n'ofuna ssente. Nze mpanya ekitiibwa omuntu Mukama gw'asitudde. Alien Skin obadde oyimbira $1,200,000 obadde oyimbira $670,000. Olunaku lwe nafuna ekirowoozo kiwali toyina naye nkutwala ku Freedom City. Ofuna bulungi? Lwe lunaku lwe walinnya eddaala nakuwa $15,000 z'otakwatangako. Lwakuba ggwe ng'omusajja ng'omuvubuka waleeberamu empisa zeezo ez'obutawa abantu bitiibwa naye sijja kunenya bw'ati Mukama bwe yakutonda. Osobola okubeerawo mu bulamu bwo wadde n'oba nga gw'osemberayo tali obutategeera n'ogamba nti Abitex talina kye yakugattako. Osobola okuvaayo n'ogamba nti Abitex talina kye yakugattako mu kalya ya music. Nze sina kye nakugattako. Wangattako ki? Ku bivvulu byonna byentegese enkuuka ebeeramu abantu 670,000 nentegeka amasaza nentegeka nakivubo nentegeka ebivvulu byonna ekivulu kyo ddala gw'okakasa olina kye wangattako ki? Ngoyogera amazima nze okutegeka Freedom City kuba ebintu byenkola. Kati kola bw'oti bino si byakwerumiriza kuba tuli bafumbo. Ngenda kusaba ekintu kimu. Anko Abitex sigala mu nkuuka. Nze kigenda okusaba. Buli mwasi buli omu buli mbuza de ku nkondo ya. Kyenjagala okugamba nze Alien Skin. Kyenjagala okugamba nze sikeerangako nkya negomba kutegeka. Mpulirizaako. Promota yenna w'abeera aba alina okubala ekintu ekitwendinga. Kati Abitex nali nkwegombeko kutegekako. Kati nze nakunoonyaako ntegeke mwana. Abitex simanyi Achenjalo okugamba bwe tuba nga twatula mu business ne tutula tukole business. Lwaki weefuula? Gw'omulimu gw'okwefuula mulimu gwa mutwe. Njagala ombuulire endagaano gye namenye ku nkwakyo yabadde endagaano ki? Sente ziriwa? Namenye endagaano ki olwokosezeemu nkwakyo festival? Sente ziriwa. Nagamba zikuwa ddi? Nagamba zikuwa ddi? Lunaku kiri nakugamba zikuwa twagala sente. Bwe Kabata sirika bino ebintu bya sente togibisa. Twagala sente. Kabata. Twagala sente. Kabata sooka osirike bino ebintu bakutegeerako sirikako. Alien Skin namenye endagaano ki okusazaamu nkwakyo festival kubanga sikufuulako. Obutaleeta sente zo mu budde.
bwe wayogereramu ne buyitamu abantu banamala kugula tiketi zaabwe ate nali wazireeta ddi kati oba tomanyi bwe wali olina kuleeta sente zo kitegeeza nina kuwogera na muntu mukyamu kyenjagala nyinza okuba nga kwatanga abayimbi gwe sigala ku kirowoozo kyo tugende mpolampola alien skin Alien skin njagala kugamba ekigambo kino njagala kugamba ekigambo kino siri nabbi naye bonna agenda mu maaso n'okwefuulira abantu mu ssente zaabwe abapromota bonna bazizza mu mabanja ab'e Dubai ab'e Durban ow'e South Africa tumusabire oba agendayo bonna obongeza ssente bonna bali mu bizibu ab'e Mubende bonna beefuulidde Kasanda oganye okubeefuulira naye nkulayirira bagenda kwegatta ojja kubasasula mu nsasula etali nnungi Alien skin si gwosoose okuyimba ate ebintu ebyoyimbera si biriawo nti bya kitalo ate nkubuulira ebintu ebyoyimbera si biriawo nti bya kitalo ekyo nkikubuulira nga mukozesa kana akakisa ngwe mangu nego kyona okumanya twagala ssente okategedde ate okumanya Alien skin nze newonya n'okwebunya Mukama engeri ejja kuwaffe olaba ogamba nti feva ya Kyagulanyi terina kyeyakugattako feva ya Kyagulanyi nkyogedde ddi Kabata omusajja omulaba gwe bayita Alien skin omusajja omulaba gwe bayita Alien skin ekyo nkikugamba nga ngenda kuva ku live lekeraawo okujevuna abantu kubanga Alien skin toli wa kitalo lekeraawo okujevuna abantu kubanga toli wa kitalo toddamu kujevuna abantu kubanga toli wa kitalo abantu ate abantu bawe ssente zaabwe ez'obattidde naye nkugamba ezange zogenda kuzimpa ate nkulayira ogenda kuzimpa nsobola omuzuuleya era social media yonna ennaku zino kati ziringa 2 ku 3 gwe emboozi akawunti ekuba gwe bawumanu Kiseka wabalabye baani bonna bakufudde omukyama ku intaneti mbuwazeemu omukulu ebigambo ze byesinawulira twagala ssente yo mukulu ayogera kife twagala ssente titwagala kigambo kyonna twagala ssente okategera wamma yamani kumanya kyona okumanya nwanirira ndongo yange sirwanirira ndongo ya Bobi Wine kati gwobola endongo yange ya Bobi Wine kati gwetwala ekikuli mutwe gwo mwana okitege zeja ssente zange kati buli omu atwale kyakola ki kyagala kutwala okategedde ate ebirala nabyogedde nako birala bingi nnyo byenayogedde nako byesaaga nakulabye banga oyogera bingi kandi kati abamusaza bakazuuku kabamu saaga abantu ate batumanyirire ku ntoli zaabwe mwana nze nja ssente ona linyimbideko n'obwerere naye leva ekula notandika osasulwa kyogamba abapromota binasooka okukola nabo oyo Abitex binasooka okukola naye mbona yasooka okumpa omulimu bagenza okunsanga nga nakuba dda nga n'enziga era abantu bagambye Alien mbu walya olina epoloti 3 ddala Fred Lumbi ewamulabyeko ofuna ssente za siteeti tokyali ku saidi y'abantu saidi y'abantu yeriwa mu saidi y'abantu ye saidi ya people power ekulemberwa etali y'abantu yeriwa mbwe etaliwo abantu okusinziira ku ngamba ezirwa mbwe etali abantu yeyayero era ne bagamba Alien yalya ssente ye Abitex ali ku saidi yaki Abitex ali ku saidi y'abantu asigale mulaabantu kati nze nkwakyo festival kale nja kugitegeka mu nkoko kale mu nkoko nze siri ku saidi y'abantu yategekere yayimbira enkoko kati oli ku saidi ya nkoko era enkwakyo ojja kubeera mu nkoko abantu bangi bakoze propaganda Abitex angambe ayagala kudda kamunoonye wano ekyolina omumanya abantu boogedde ebigambo bingi mbu wakubye eno bati enguumi simanyi biki wabirabyeko
Yombozi tulino mailonji gaffe mwana.